okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa, nyongera okubuuzaako tuwasiza otya munnange. Twebaza Katonda omukisa guno gwatuwadde nate atulesewo nga tukyali balamu n'atuyisa mu budde obw'ekiro mpaka ku makya g'olwaleero nga tukyali balamu. Ate era omwagalwa, nyongera okugamba nti nkwagaliza sabbiiti ennungi. Mukama akuwa omukisa. Twebaza Katonda atuyisizza mu nnaku 6 n'atuusa ku sabbiiti eno entukuvu nga tukyali balamu, erinnya lye ligulumizibwe. Twebaza Katonda olw'ekiwummulo ekirungi kino kye yatuwa olunaku luno olwa sabbiiti. Bwe tugendera mu masinzizo ne tukuŋŋaana wamu ne bannaffe ne tusobola okubeera nga tusinza Katonda waffe. Mazima ddala twebaza Katonda ne wiiki gy'atusobozesezza okuyitamu yonna mpaka ku lunaku luno olw'olwaleero olwa sabbiiti. Erinnya lye ligulumizibwe litenderezebwe. Nyongerera okwanirizaako nate mu pulogulaamu yaffe eno ey'ensula ey'enkya. Nyongera okujjukiza omwagalwa nti pulogulaamu eno ebeerawo buli lunaku. Ebeerawo buli lunaku ssaawa zino zennyini kw'ogirabira, era nga ekigendererwa kyayo ky'ekyokubeera nga tuyiga morning devotion oba akasimuka k'ekkanisa yaffe eya Seventh Day Adventist Church. Era nga tubadde n'okuyiga n'ebyokuyiga eby'enjawulo okuyita mu wiiki yonna mpaka olunaku olwaleero nga tutuuse ku kyokuyiga kyaffe ekya sabbiiti. Ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti abanyazi tebagaggawala. Abanyazi tebagaggawala kye kyokuyiga eky'olunaku luno olw'olwaleero. Era nga omwagalwa, nze aze okubeera nga ngabana wamu n'ekyokuyiga naawe, erinnya nze Migadde Isaac nga ndi musinza owa ekkanisa eya Kabulengwa Sabbath School, English Sabbath School, era nga tuli Sabbath School eya KCC. N'olwekyo omwagalwa, nga tugenda okutandika, nsaba tusooke tuyimbe onegateko tutendereze Mukama n'oluyimba olw'enjawulo okuva mu kitabo kyaffe ekya ennyimba za Kristo. Bwe tumala oluyimba tugenda kuba nga tutandika ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero. Mukama akuwa omukisa. Jangu Yesu obe muze lungamya omwoyo gwange, guyimbenge ebiro byonna okukutendereza, jigiriza okusinza ndagenga obulungi bwo, essubi ly'amaka gaffe gali njijuze essanyu, nyimuse eddoboozi lyange nga nsaba okuyambako, olw'okwagala kwo kungi olituusa mu ggulu. Yesu mununuzi wange, gwe omponya okufa, n'oggyawo ebyonoono byange, gwe wawangula okufa. Yesu wange, okwagala kwo bulijjo kweyongere, olw'ekisa kyo ekingi kanywererenga ku ggwe, era ndema okukuvaako mere mu kwagala kwo, mwoyo gwange nga gubeera wamu naawe mu ggulu. Twebaza Katonda olw'oluyimba olwo. Kakasa lukoze bulungi omwagalwa. Gwe wena eyakatuyungako, nyongera okujjukiza nti pulogulaamu yaffe eno ebeerawo buli lunaku, era ku ssaawa zino zennyini nga tubadde n'ebyokuyiga okuyita mu wiiki
Ekyokuyiga kyaffe eno gy'oyinza okuyita morning devotion tokkiriza okufuluma ennyumba nga tosoose kweteeka mu mikono gya Katonda. N'olw'ensonga eyo wano ku 3ABN TV programu eno weeri okusobola okubeera nga ogabana wamu naffe ekyokuyiga ekibeerawo mu kasimuka kaffe kano okuviira ddala ku General Conference era nga teketukozesa osobola okubeera nga munnaye nawe otweyungako ne tusobola okubeera nga tuyiga wamu. Ekyokuyiga kyaffe nga bwe kiri kiriko omutwe ogugamba nti abanyazi tebagaggawala gwe mutwe gw'ekyokuyiga kyaffe. Olunyi lwaffe olw'okujjukira luva mu kitabo ekimanyiddwa nga okubikkulirwa essuula ey'okubiri olunyiriri olw'21 agamba bw'ati agamba nti era namuwa ebbanga okwenenya n'atayagala kwenenya mu bwenzi bwe. Kubikkulirwa 2:21 atandise agamba nti abantu batuuse ku ki okuba nti batandise n'okuteekawo emitimbagano gy'abo abaagala okwenda nga bafumbo. Kibuuzo nti abantu batuuse ku ki okuba nti batandise n'okuteekawo emitimbagano gy'abo abaagala okwenda nga bafumbo. Agamba nti oba oliawo n'ekisinga okwewuunyisa okunoonyereza okumu kwalaga nga ebitundu 57 ku 100 Abamerika basonyiwa bannaabwe olw'obutabeera beesigwa mu bufumbo. Omwagalwa, ekyokuyiga kyaffe nga bwe kiri nti abanyazi tebagaggawala. Wanatandise akulaga nti ensi waliwo ekiseera mwetuuse, ekiseera kino mwe tulimu nti abantu batuuse n'okugunjawo emitimbagano egy'enjawulo. Emitimbagano oyinza ogiyita ezimu social media networks, social media platforms, endala applications tubirabyeko nga sebo waliyo emitimbagano gino nga giyambako bantu kwenyigira mu kola ki? Mukola bugwenyufu nakola bwenzi newobeera ng'oli mufumbo kwegamba nga emitimbagano gino giyambako abafumbo abandyetaaze okubeera nga bakola obwenzi nga basobola okusubscribinga ku mitimbagano gino nasobola okubeera nga bamulinkinga n'oyo omuntu gwasobola okukola naye ki obwenzi. Naye wano ekibuzo kyebuuza nti ki ekitutuusizaawo okubeera ng'ensi eyonoonese okutuuka ku ssa eryo okubeera nga tukola ki nga tuli mu mbeera eno nga batuuse n'okukola emitimbagano kwe tusobola okubeera nga tukola ki tulaba abafumbo bennyini nga bagenda mu maaso n'okukola obwenzi. N'abaana tugamba nti ebitundu 57 okunoonyereza kulaga nti mu Amerika basonyiwa abaagalwa baabwe olw'okubeera nga beetaba mu bufumbo. Wegamba nti newunya n'okwewunya kubanga ekyamazima ekintu ekisinga okukola obubi abafumbo ekibi kyoyinza okukola munne ekisembayo ndowooza ng'ovudde ku kyokumutta kwe kwetaba mu bwenzi n'omuntu omulala singa abantu abo babeera nga bali mu nkolagana ey'ekikristaayo. Naye wano kiraze nti ebitundu kwegamba ekitundutundu ekisinga ekyabafumbo 57 ku buli 100 basonyiwa abaagalwa baabwe olw'okuba nti abaagalwa baabwe tebaali beesigwa ne beetaba mu bikolwa eby'obwenzi n'abantu abalala abatali baagalwa baabwe. Omukwano nsaba tugende maaso tulabe wana agambye nti okuviira ddala ku ntandikwa Yezeberi yali mwenzi yafumbirwa mu bufumbo bwe nga talina kigendererwa kya kusinza Katonda wa Isirayiri. Mu biseera eby'okufuga kwe teyagezaako n'omulundi n'ogumu muli okwekuba mu kifuba olw'ebikolwa bye. Yasendasenda n'alimba nabba era n'okutta abatalina musango era abeesigwa. Obulamu bwe obw'obwenzi buyinza okutwalibwa nga bwe bunnyonnyola ekigambo obugwenyufu. Omwagalwa nga bwe tuzze nga tuyiga mu wiiki eno tubadde n'ebyokuyiga omuli omukyalo ono gwe tubadde tumanyi nga Yezeberi
Yezeberi ekyokuyiga kyaffe ekiwedde twalaba nga yali mukyala eyali yakuzibwa mu maka amalala agatali ga Abayisirayiri era nga baali bo tebatya Katonda nga tebasinza Katonda ow'amazima. Naye bwe yavaayo n'agenda laba bwafumbirwa kabaka w'Abayisirayiri, kabaka ono nga yasinza Katonda ow'amazima, kabaka gwe amanyiddwa nga Akabu. Ne Akabu bw'aleeta Yezeberi omufuula mukyala we, Yezeberi yajja ne bakatonda be, era Yezeberi yaleeta obukafiiri mu Isirayiri. Abayisirayiri ne bafuuka abakafiiri era ne bafuuka n'abagwenyufu olw'ensonga nti omukulembeze waabwe Akabu yennyini kabaka ye yasooka okufuuka ki, okugoberera okusinza okwali okw'omukyalo ono yali omunnaggwanga gwe yaleeta mu bwakabaka bwe okumufuula omukyala we, era ne kabaka yennyini Akabu n'atandika okusinza ebifaananyi. Era wano tulabanga kati Yezeberi mu biseera bino eno bye yakola ki, bye yabeererangamu ng'ali wamu ne kabaka ebiseera bwe yajjira mu Isirayiri mujjukire nti tugambye nti yajja ne bakatonda be. Yezeberi newankubadde yasanga nga Abayisirayiri basinza Katonda ow'amazima, teyalowoozaako yadde n'omulundi n'ogumu okwekuba mu kifuba okulowooza nti naye ateekeddwa okubeera ng'akyuka asobole okusinza Katonda ow'amazima. Yezeberi yakula bo basinza bifaananyi, basinza bakatonda abalala, naye mutima gwe teyasobola wadde n'okwekuba mu mutima okugamba nti kasinze Katonda ki ow'amazima. Era Yezeberi ono olw'okuba yaleetera Abayisirayiri okwetaba mu bikolwa eby'okusinza ebifaananyi n'obugwenyufu, era wano yayogerwako nga yannyonnyolwa olw'obulamu bwe yalingamu obw'obwenzi, kwegamba yasinzanga Katonda omulala atali w'amazima. Yayogerwako nga Yezeberi yannyonnyola ekigambo obugwenyufu. Wano ogenda mu maaso agamba bw'ati agamba nti, era ne wano Kristo agamba nti n'omuntu ono atakkirizika yaweebwa omukisa gw'okwenenya, okwagala nga kwewuunyisa okwo Kristo okubanga akuwaayo kwonna okununula omwoyo ogumenyese ng'ogwo. Agamba nti Katonda bwe yassa omuliro okuva mu ggulu ng'ayanukula essaala ya nnabbi Eriya, ekyamagero okusinga kyakolebwa Yezeberi okusinga ekyamagero okusinga kyakolerwa Yezeberi okusinga abantu. Tewaaliwo kabonero kalala konna kayinza kulaga nti Katonda afuga. Mu kaseera ako Yezeberi yaweebwa omukisa ogw'okwenenya ng'Abayisirayiri bwe bakola, wabula yeenywereza ku bifaananyi bye. Bwe yawulira nti bannabbi 450 aba Baali bafiiridde mu maaso ga Mukama, Yezeberi ne yeelayirira nti bakatonda bankole bwe batyo n'okukirawo, bwe sifuula obulamu bwo okuba ng'obulamu bw'omu ku bo enkya bwe bulibanga kapengano. Wano tulabye nti Katonda, ekyamazima Katonda waffe wakwagala nnyo. Katonda waffe olw'okwagala kwe talina muntu yenna gwayagala kukola ki, kubeera nga afa. Kwegamba kubeera omuntu yenna, Katonda talina muntu yenna gwayagala kubeera nga azikiriza, era Katonda waffe teyeenyumiriza mu kubeera nga azikiriza omuntu oyo omwonoonyi. Ekikwewuunyisa newankubadde Yezeberi yalina okusinza okutali kwa bakatonda batuufu. Yezeberi yali mu biseera bya nnabbi Eriya, naye tulabanga ekiseera kyatuuka bw'osoma sitooli eyo yonna, batuuka ekiseera nga bateekeddwa okwawula ni Katonda ow'amazima ne Katonda owaki atali w'amazima, Katonda atali mutuufu. Sitooli eyo bw'ogisoma, njagala okugikumenyeramenyeramu katono, ne baddira ne bakuma ebyoto bya mirundi 2. Nabbi wa Katonda amanyiddwa nga Eriya ne bamuteeka wali nga agenda kusaba, ne bannabbi 4 aba Baali bagenda kusaba.
Katonda anasobola okussa omuliro nga guva mu ggulu ne gwokya ekiweebwayo balyoke bakakase nti ye Katonda ow'amazima. Era bw'osoma story eraga nti baddira ne bakatonda bagundi bali abali basinza Katonda oli Baali bakuma ekyoto kyabwe ne bateekamu enku nnyingi ne bateekamu biki byonna ne bateekamu ne basaba Katonda waabwe asobole okussa omuliro gujje gwokya ekiweebwayo kyabwe. Ne basaba obudde ne butambula nga Katonda waabwe tafuna yadde kwanukula we bati ne batandika n'obabuuza nti oba Katonda wammwe yeebase yagenzeeko mu vacation kaakati akola ki tumulindemu kwegamba ebintu byonna ne bibeerawo ne bamuwa obudde Katonda waabwe abeeko kyakola naye Katonda waabwe n'atasobola kussa muliro kuva mu ggulu. Ekiseera kyabwe bwe bamanya nti biganyika bagezezzaako byonna ongezaawo kuyita mu bufunze kwe kutuuka eri Eriya nabbi Eriya asinza Katonda ow'amazima. Ekyoto kye bali bakiyiyeemu n'amazzi kwegamba balagire ddala nga omanyi nti omuliro tegusobola kwaka wali mazzi enku ne baziwako amazzi naye nga kuliko ekiweebwayo. Eriya olwali okutanula okusaba bwe bati bwe paba omuliro ne guva mu ggulu ne gujja ne gwokya ekiweebwayo ky'Eriya okulagira ddala nti ono ye Katonda ow'amazima. Naye ekyekwewuunyisa nga bwe tugambye Katonda talina muntu n'omu gw'ayagala kuleka kuzikirira. Ekikolwa kino Katonda yali takikolera kusinga abantu mbu balyoke bategeere nga ni Katonda ow'amazima. Naye wabula Katonda yali agenderedde kulabika nga ekyamagero kineeno oba ekikolwa ekyokussa omuliro okuva mu ggulu ne gujja ne gwokya ekiweebwayo kyali kigenderedde kakasa mukyalo ono Yezeberi nti waliyo Katonda ow'amazima. Kwegamba Katonda kino yakiteekateeka nga akitegekedde Yezeberi nga yengeri esobola omukyusa asobole naye okutegeera Katonda ow'amazima adde eri Katonda ow'amazima. Naye amazima gali nti omukyalo ono yeerema, omukyalo ono yagaana newankwadde Katonda mu kwagala kwe yateekawo embeera esobola omusobozesa okukola ki okusobola okukyuka asobole okutegeera Katonda ow'amazima. Era Yezeberi tulabanga newankwadde byali bwe bityo n'agamba nti wanagambye nti bwe yawulira nti bannabbi 450 aba Baali bafiiridde mu musango mu maaso ga Mukama, Yezeberi ne yeerayirira nti bakatonda bankole bwe batyo n'okukirawo. Owulira omutima omukyalo ono gwe yalina kwegamba yali yaguggubira mu kibi n'akola okusalawo ye kennyini ng'akitegedde n'agamba nti naye akolebwe bw'atyo oba kumutta bamutte naye tayinza kuva ku kusinza bifaananyi na kusinza njigiriza zitali ntuufu. Omwagalwa njagala okutegeeza nti mu mbeera eno mwe tuli simanyi gwe kikiyinza kubeera nga kikyakusibye naye eriyo abantu nga nabo newankubadde ayinza obba ategedde amazima kampe ekyokulabirako nti obukaba kibi obwenzi kibi sabbiti entuufu eteeka kubeera lunaku lwa 7 Saturday ategedde amazima nti okusinziira ku bukristaayo byetuteekeddwa okulya bye bino kino tetuteekeddwa kuba nga tukirya naye omuntu n'akulaga nti era akyagugubidde akyalemeddeko. Omwagola njagala nkutegeeza nti embeera eyo gy'oyitamu yeemu Yezeberi mwe yasobola okufiirwa obulokozi obwali buzze gy'ali kuba Katonda bino byonna yabikola kusobola kulaga mukyalo oli. Oba oli awo naawe omwagala ngwe mulundi gwe ogusoosa okuba nga weeyunga ku pulogulaamu yaffe eno olina omukisa okubeera nga Katonda azze gy'oli okubuulira amazima gano. Guno gwe mukisa gwe ogw'okukyuka, guno gwe mukisa gwe ogw'okukyuka osobola okubeera nga naawe osinza Katonda ow'amazima. Guno gwe mukisa gwo ogw'okufuna naawe obulokozi kuba buba buzze gy'oli. Leka muganda wange omwagalwa kugugubira bw'oba ng'otegedde amazima wabula mutima gusaba busabi Katonda akusaasire osobola okubeera nga osobola okukkiriza amazima gono nga bwe gaba gazze gy'oli. Kuba ekiba kigenda okuddirira ogenda kuzikirira omwagalwa. Abantu abamu tuyinza obba nga amazima Katonda omutuufu tumumanyi naye nga tukyalinayo obunafu n'ebintu ebimu bye tukyalemeddeko. Ebimu biri mu byakulya mu byakunywa okyalina obunafu obbirira ku mwenge nywako mu bubba oli musajja mufumbo olinayo omukyalo oba oli mukyala olinayo omwami ebbali n'ebintu ebirala ebiyinza obba nga byetobese mu bintu ebyo. Oba oli muvubuka olina ebikolwa ebyomanyidde ddala byokola ebitali bya kikristaayo. Mwagala njja okutegeeza
kino kye kiseera okusobola okukyusa. Leka kubeera nga Yezeberi yalemerako n'agamba nti naye kikolebwe batyo nga bwe bakoze bannabbi bali eri ababbali abaali bafudde. Okweyongerayo mu kitundu kino agambye nti ekyennaku bwe kityo bwe kiri ne mu kkanisa y'e Ruumi mu kiseera eky'ebiro eby'ekizikiza. Ekkanisa eyo yafugisa lyanyi nakwejjalabya nga tefuddeeyo kwebuuza myaka 1206 Katonda yagiwa obudde okwenenya naye nekola ng'era bwe yawandiikibwa ng'ebyawandiikibwa bwe byayogera nti n'atayagala kwenenya. Okudda obujja okw'obuprotestanti bwe kwatandika okwanjuluza amazima ga Bayibuli, Luther ne Kulenma amuyise Granma abagoberezi ba Waldo ko ne abalala abatamanyiddwa muwendo bwe baayimirirawo olw'ekigambo kya Katonda wamu n'omusana gw'ekitiibwa kya Katonda ekyekisa. Obulokozi n'okwagala ne gutandika okwaka mu bungi bwagwo ku kizikiza eky'obulyake. Ekkanisa yagezaako okuzikiza. Walage nti Kristo ayagala twenenye tudde gy'ali, kyokka tali tujjako ddembe lyaffe ery'okwesalirawo. Katonda ye yawa Yezeberi obulamu naye ye ne yeeronderawo okufa. Omwagalwa, wano alina ekifaananyi kyatulaze nti bwe kityo bwe kiri ne mu kkanisa. Ekkanisa yali ey'e Ruumi. Ruumi be Baluumi oba the Romans. So zino tulina ekifaananyi kye tumanyidde ku Roman Catholic, naye nga ekkanisa eyo yatandikira ddala kuva eno mu Ruumi. Abaluumi bano eno mu kiseera kyabwe Katonda nabo yabawa ekiseera ekyokulabika nga bakola ki, bakyuka. Bw'osoma mu bunnabbi bwa Danyeri obw'emyaka 1206 lyebbanga okuviira ddala eri Ruumi bwe yatandikira okufuga n'okutuusa ekiseera ky'ekisa we kyatuukira nga kiweddewo kwegabanga obukaafiiri n'embeera ey'okusinza ebifaananyi n'embeera ey'okusinza atali Katonda wa bulijjo nga basinza bakatonda abalala yabeerawo nnyo. Ekigambo kya Katonda ne kibeera nga ensi eri mu kizikiza nga tewali kigambo kya Katonda kyonna, kuba ekigambo kya Katonda ye ttabaaza etwakira. Naye ekkanisa eno nayo Katonda yagiwa ekiseera. Ekituufu kiri nti Katonda buli omu amuwa obudde okusobola okubeera nga atereeza. Naye wano atulaze nti ekkanisa eno ey'e Ruumi nayo baagiwa omukisa okubeera ng'ekola ki, ng'etereeza. Naye teyasobola kukozesa budde obwo okusobola kutereeza. Era nga bwe kirabika ku Yezeberi, mpaka oluvannyuma ennyo ne tulaba nti omusajja amanyiddwa nga Luther n'asobola okubeera nga ajja n'atandikawo obuprotestanti, n'atandika okubeera nga awaayo enjigiriza ekontana n'ey'obukatuliki, kwegamba ekitangaala ne kirooka kitandika okujja eri ensi, amazima ne gatandika okubeera nga ganjuluzibwa, ensi n'eryoka ekomawo mu kiseera kino kye tulimu ng'amazima at least ekiseera kikyaliwo ekyekisa nti amazima tukyasobola okuba nga tugakiseesinga, tukyayina omukisa ogutuuka eri amazima, tukyasobola okuyiga ekigambo kya Katonda Bayibuli. Naye era omwagala nja okutegeeza nti ekiseera kino tekigenda kuwangaala bbanga lyonna, so okyalina omukisa gwe abadde takimanyi okusobola okubeera ng'otereeza. Tuleke kubeera nga Yezeberi. Ekyamazima Katonda Yezeberi yamuwa omukisa okulabika ng'asalawo. Newankubadde Katonda ayagala okututaasa era ng'ayagala nnyo okubeera ng'atulokola. Ku mulundi guli bw'anaaba akomezaawo obwakabaka bwe ffenna tusobola okubeera nga tuli kitundu ku bwakabaka obwo. Naye ate Katonda yatuwa eddembe erisalawo, tasobola kuyingirira kusalawo kwaffe okwo.
Katonda yatuwa eddembe erisalawo osobola okusalawo oba okumukkiriza oba okumugaana. Awo Katonda tagenda kukaka. Era nga bwe tulaba ku mukyalo ono Yezeberi, Katonda yamuwa omukisa ogusobola okubeera ng'asalawo ne Yezeberi ne yeeronderawo okufa. N'olwekyo omwagalwa, kola okusalawo kulungi. Katonda akuwadde omukisa olwaleero. Kwegamba leka kubeera nga Yezeberi, ng'omutwe ogubadde tugamba nti abanyazi tebawangaala. Yezeberi yali yanyaga bunyazi n'obuyigirize bunene obutali butuufu, enjigirize enkyamu, enjigirize ey'obwa paapa, enjigirize n'ey'ekikatuliki ey'okukyusa amateeka ga Katonda sabbiiti nga bagisambirira bagirinyirira nti amateeka gaavaawo. Obwo bunyage era abantu bali mu bayigiriza ebitali bituufu. Obwo bunyage tebugenda kuwangaala. Omwagalwa, njagala okutegeeza, singa tubadde n'obudde twandibadde tusobola okugaziya ebyokuyiga bineeno, naye nsaba osigale nga weekumira ku puroguramu eno. Ne wiiki ejja tugenda kubeera n'ebyokuyiga, era omwagalwa ojja kwongera okubeera nga tusobola okuyiga n'okuyiga okusingako wano, kuba wano tutandika butandisi. Naye njagala okutegeeza, tusabe nnyo Katonda atusaasire tusobole okunywerera amazima gano ge tuba tutegedde. Nga tumaliriza, njagala okwagaliza sabbiiti, era nga ntumira abantu mmwe mwenna abagenda okuba nga mweteeseteese okugenda ku sabbiiti okusobola okugenda okubeera nga musinza Katonda wamu ne bannaffe. Nsaba Katonda abawo omukisa, abakulembere nga mweteekateeka okugenda okusinza. Katusabe. Katonda Kitaffe omwagalwa, tukwebaza omukisa gw'otuwadde Katonda waffe okujja wano okuyiga ekigambo kyo. Tukwebaza olw'okwagala kwo Mukama nti otuwa omukisa okubeera nga Mukama otulabula. Katonda waffe tusaasire mu byonna bye tukola, tuleme kubeera nga Yezeberi, naye tulondewo ggwe. Tukulembere emikisa gye wasuubiza abaana bo bakutya ku lunaku luno olwa sabbiiti gibeere wamu naffe, tusabe nga tuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.